Kyekituufu ekiyitawo sakozi osabanga nnyo mu bulamu bwo bwonna ebbanga ly'oli wangala ku nsi Katonda aleme kuwa mukyala naye ng'omukyala oyo akuwadde Vanessa. Osabanga nnyo mu bulamu bwo bwonna. Abantu bayinza obutabimanya naye ngenda kubuulira Vanessa yakajja mawulire emirundi emeka. Mbadde simufollowinga bulungi. Nze mufollowinze guno guyinza okuba gwako. Bakusatu. Naye yali azzeemu n'agamba nti omwana we tasoma. Ajja agamba asoma. Naye ajjira ku buntu obulimanyi na leero yajjidde kagaali. Omwana baaganya omugulira akaki? Bruno ke yagana ogulira omwana akagaali. Naye ate yamugulira ekimotoka kya mitwalo 9. Naye akagaali ka mitwalo 15 yagana okamugulira. Sokoddeme bulungi. Vanessa Bruno mama baby wa gundi yajjidde kagaali. Bruno. Naye bw'otunuulira omukyalo ono Vanessa ayagala nnyo okuswasirwa ng'akozesa olumu bwe thimpase cards. Ate abakyala bangi babukozesa. Sakozi onyonyola otya ensi n'obagamba nti ono taweerera mwana naye ate yamufunira basale. Basale bagiwa omuntu ng'ali valuable okugikola ki? N'okugisaba. Sakozi bw'ogenda ebudde olwaleero n'otwalayo omwana wo ku budde junior ne baga Sakozi tukuwadde basale bagikola bulandi yo. Okitegeera si buli atuukawo nti bamukola ki? Bamuwa essomero lya miliyoni namba n'okusaba bakotte omwana bamuwadde ki? Basale lwa bulandi yo. Si buli agendawo nti bakola ki? Bamuwa. Ovunaana otya omuntu nti ono yali waddeyo ssente naye omwana wange ate asomera ku basale mu ssomero lino gwe gy'otaasaba gy'otaakola ki? Tomanyira musajja ngeri gye yasabamu basale eyo kugamba nti omwana bakole ki? Bamuwe. Tomanyi ne bye yabakolera oba na byabakolera. Tomanyi na nkolagana gy'alina wakati we na ssomero. Mbu omwana ali ku fitu air. Kakati bw'ogamba nti ono Airtel yamuwa bwikuba masimu Airtel yamuweetya. Yamuwa package yali free whatever. Weebuze Airtel yamuweetya. Kati Vanessa tayagala mwana we kusomera ku free. Kakati Vanessa of course y'omuntu asinga obutayagaliza mwana we mu nsi muno. Sakozi nagamba abakyala bakola ebitundu 7.5 ku 8. Nambe mtekisoboka ekyo. Anti wuliriza. Abakyala bakola ebitundu 7.5 ku 8. Either omwana okuganja eri taata we oba okumukyayisa. Ontegera kye nkugamba? Olwaleero omanyi Vanessa ayina abaana abalala nabo balinga bameka? Babiri. Buli omwe era ayina taata we. Ne Bruno naye n'amukola ki? Nekyo olina okumanya nti Vanessa baana bano bayina. Nabo bayina bataata baabwe. Kitegeeza katugambe kale oba kisekyo Vanessa yakubajja akapooti okuzibikira ebituli ebyabali bonna abateesobola. Kyogamba Bruno ate yabalabirira. Lwaki nkugamba? Anti lwaki nkugamba kino? Siwe kiri ekyo. Bruno ye omwana we yafuba engeri okulaba gy'asomamu. Bruno omwana we afuba okulaba ng'amujjanjaba. Bruno omwana we afuba okulaba ng'amugulira ku ngoye. Okiwulira? N'ebintu ebitinditini ebijja bitalaze. Kakati zino ssente nti zaakameeza. Abadde siwaali agamba akameeza mweyambe kubanga olidde mbeera n'abantu abalala ki? Naye nange olumu mbakola ki? Oyaga kunga nti Vanessa yafumbirwa kyotegeeza nti alina omusajja gwa. Kati Bruno abadde amaze emyaka ekitono ennyo ng'egyo kwegyo nga tayogera na Vanessa. Naye omanye kyamulemesa okwogera naye. Kikubuli olwaleero. Kiki? Bruno bwe yakubiranga Vanessa nga Vanessa alina akakodyo ka mirembe. Mirembe ki? Beddings. Kikatya. Anti nsambe yamukubiranga ng'amwegayirira ate obiwulira mbabuloga nga batadde amaloboozi. Nsambe wano yadde yeetonda. Okitegeera? Kati Bruno yakubiranga Vanessa bayogere ng'abaki? Ng'abantu. Vanessa ng'akwata amaloboozi ga Bruno ng'agawa babuloga ng'agata
nga Bruno ayagala ki ng'asaba ate muba n'ebintu bingi bye mwogerako nga Bruno n'atuuka okugamba nti sigenda kuddamu kwogera naawe naye obanga olina kyoyagala kunze yitawa n'amuwa gw'ayitako yoyo Hashim gwempulira yoyo gwagamba mbu ate simanyi musiyazi nti Bruno amwegattako yes kubanga badde balina okufunawo malisinga ennene Hashim ye mufumbo obufumbo si wampaka Sakozi anti mbuuza ayinza okuba tali mufumbo naye sayizi yaabwe toyinza gikaka bufumbo nti bali badde bafumbo anti njagala laba lwaki Bruno bamusibasibako agantuntu ako Hashim kati ngenda kubo era nze Bruno namwewuunyiza olaba kankuwa akakodyo k'abakazi omukazi buli wobeera mugonvu gy'oli naddala nga muli musaga z'abaana ng'eza Bruno ajja kusibako buli kimu ekisobola okuddamu ejjinga kakati mukazi wa Bruno nze kye namulabako ye muntu asembayo butayagaliza mwana we lwaki ojja olabe omukyala oyo buli waavaayo Bruno aba alina akapiiki katuuseeko kati tebamu bwambasada bwa TVS teyalabye ng'agenda agaba emitwalo 10-15 okitegeera teyalabye ng'asondedde omwana bodaboda 2 ku Kiboozi juzi twaliko ku King Michael twasonda miliyoni zali mmeka 2 okitegeera kakati buli lwa shininga twaliko King Michael twasonda miliyoni ameka buli walaba ekyo omutima gulwala kubanga Vanessa Kirizo bagaana mu basajja bonna balina tasobola kufunamu afaanana Bruno gwali nayo Vanessa tasobola kukyawa Bruno lwaki Bruno yakyawa Vanessa yensonga lwaki Vanessa alina okuteekawo ebintu ebibi ku Bruno okulaba ng'amulemesa abantu wakiri Bruno adde wa Vanessa ateekawo bibiki ebibi ku byo byebyo musiyazi anyonyola bali nti musiyazi nti Hashim amusiyaga abanyonyola ayina omwana we awo ne twebuuza nti ate bwe yakikola atya nawe kyeyakolanga era asobola okugamba nti nange kyembaddeko ekyo wakiraba ku nsambya kati Bruno bamulabako ewa Hashim kakati Bruno abeera n'Hashim ebiseera ebisinga obungi kuba yanyonyolako nalumu ku live ye nti sikyakolera wange Landlord munnange yaŋambye yagambye baneiba bagamba mbakola ki mbaleekaanira naye bye yabyogera dda si yakabyogera n'agamba naye baneiba Landlord mutwagaza ki otuuka oti ogamba omuntu bwe yasasula ennyumba nti mbaleekaanira n'agamba mu baneiba be balipootinze n'agamba era kati live zino ennaku zino nzikolera wa Hashim naye yabyogera dda kwe kugenda wa Hashim ne bamuteekako ekya Hashim yabyogera dda nnyo nga ndowooza incident yakagwa olunaku nga lumu yakola TikTok ng'agamba baneiba be n'agamba muli kubya mwe nange ndi kubyange mugamba mutya nti mbaleekaanira kati ye yamulaba atya nti Bruno yeweeka kwa Hashim kakati yabiraba atya okumulaba nti yeweeka ebyo byonna yakipuluvinga malisingi gyosobola okukola ku muntu ndowooza Sakozi ngenda kubuulira bakwata loophole zino nti Hashim ali singo ate ono abeerayo kiro ate babeera bonna ndowooza ne bagagattagatta agapesa naye ng'ate tegaliyo kati kamala okunyumizaako ekintu kimu nze omuntu lumu yanzimbako sitoole nga sitoole eyo era banawulira bwe nti namukubira essimu teyali ntuufu omuntu lumu yakuzimbako sitoole Sakozi nga agiinako n'obujulizi yankubira nanyinyonnyola wali mu Amerika era nakubira nenga ne Sakozi sitoole bwe naye nze jjukira gwe yali anyumiza nga nkumanyi manyi n'okutuuka okugenda engeri gy'otobye n'ebintu byo n'emirundi gye bibadde bigaana okitegeera propaganda yabe kakati nti senga sitoole eyo oli abagiwadde omuntu atalinze n'agiwa omulala naye ng'omuntu oyo gwagiwadde yempulidde kamenya agisawo buyisa agifulumya n'obukakafu okitegeera era bwe yagiŋŋamba lwakuba nti gwe yagigamba kati ekyakola obulungi ne yagireeta yagigamba mugezi era yagiŋŋamba ne mugamba ogiwadde omuntu omutuufu
naye kankunyonyola amazima bwe gali saagala bakubuzibuzi waliwo yagikuwadde okiwulira gano genkubuulira mazima kati waliwo nange omuntu eyanzimbako sitole nga sitole gyanzimbako teriiyo nga propaganda era bwe nagiwulira bwe nti si buli kyemuwulira ku media kituufu ne mugamba munnaye omusajja ono gweyogera naye nze maze naye emyaka 25 nga tetumanyi nti tulikola n'obuntu era nze omukwano gwange naye tebiriimu birala nnyo bya Luganda tebiriimu birala era njagala obuuza twe twali tuyambye kyeyali abatumye oba kyeyali abasabye akuwa bwino ogenda makubo getaddamu nakukubira n'omukubira essimu tagikwata kakati nga ndaba omusajja amutaddeko ekintu ng'ekintu ekyo kyamutaddeko nange akinzingiddemu ebitaali bituufu wadde kakati amazima gali nti omuntu ayinza okusimbako ekintu wano ku media naye Vanessa kati ngenda kubuulira Bruno gyakoma okusituka mu ngeri yonna kuba kwesitula oba luseke oba ki byonna kuba kwesitula naye gyakoma okusituka gwe n'omukatira Bruno gyakoma okusituka agenda kuba alina obusobozi obulabirira omwana wo okusinga awo olwaleero mpulira abantu nga bagamba kati Bruno kimanyi n'agenda mu kkooti abakaweweevu mpulira mbu yagenze anti Bruno wagenda mu kkooti basooka ne bakubuza okola mu mulimu ki Bruno Bruno akola mulimu ki influencer muyimbi influencinga ki muyimbi kati nga tugenda mu booking ze omwezi bamu booking emirundi emeka otyo abagamba nti alina ebbaala simanyi biki kakati ate ebbaala yagambye yashimule de yamaze dde okuwaako obujulizi ebbaala yagambye yashimu yamaze dde giwaako obujulizi ndowooza weyawulira nti ebbaala ya kati ebbaala yamala giwaako obujulizi kati tugenda mu booking ze bamu booking omwezi emirundi emeka tugenda okulaba omwezi alinayo omulundi gumu omulundi ogumu gwali gwa mmeka gwali gwa akakadde atambula atya omwezi ye ng'omuyimbi asulamu apartment ogenda okwejjukiriza nga ayinza okuwa omusajja abadde awerera omwana abadde akola ki ogenda okwejjukiriza nga bagamba nti n'essomero ly'ensobola lya mitwalo 2 nti akuwayo 2 essomero ly'ensobola bandoje erya 25 anawuliddeko Bruno ng'agamba mbusimanyi omukazi yalonda essomero lya miliyoni emu kitundu ate omukazi ng'alina kasatu ate mwe muŋŋamba basale Bruno kyeki ekituufu Bruno yafuna basale omukazi yayomba agamba nti tebaali muwadde n'akwata mu nsawo n'aweerera ekintu ekitali kituufu buli woolabanga omuntu ng'agamba nti nyamba naye fiirwa kati akagaali ke kaleeta obuzibu buli woolabanga omuntu ng'agamba nyamba naye kola ki fiirwa oyo aba tayagala buyambi kati kubanga lwade ekimotoka kya mmeka ekimotoka kya 8 ku 9 ate akagaali ka 15 kakati oba omwana yali ayagala ngenda kubuulira sakozi bw'oba ojja mawulire jangu n'ensonga eŋŋumu bw'ojja ng'ogamba nti nambeemu oba kino kubanga bakubuuza amujjanjaba ye naye teyamugulira kagaali olowooza baana b'abantu bameka abatalina buga kasa yamugulira ekimotoka ne Bruno njagala n'omukyala Vanessa amanye nti si mugagga naye ayina abaki ayina abagagga bakola ki abagagga batogenda batekako bizibu ebyo nabayinza okusondera olympic ng'ali ku live ya Bruno nga tebasobola kusondera ate Bruno miliyoni 3 bwekiri sakozi okimanyi nti ofuna omuntu nga wanayagala obuyambi wazimbira gundi ennyumba full stop yali full stop wamuzimbira ennyumba naye kimanyi wagizimbira obeeraga nti sente zo bazimpe bwenga sakozi tewali yali azikuwa naye wazikwatanga nogaweza tugule seminti abazimbi bagala bweziti tugulebeti mpaka weyagwa baba bayambooli nga bakwatibwako ennaku ekiwulira kati ate Vanessa alina obwongo obugamba nti Bruno yagamba nange nzaagala bazimuwanga wasondera abalala ku live ye kuba naye abeera n'obwetaavu naye tazifuna oba bali mu sitanti tewali sitanti yaawo mubeera mu sitanti ng'oli akwonoona n'ogiyita sitanti
Anze nabira byawo nga sibitegera. Era bebe nasanga ng'abantu ne bambuza nambe mu bino bya ddala bye muli oba gundi comedy. Mu stand ne baganze mwali mundabyeko nga nkola comedy. Nze mwali mundabyeko nga nzanya. Kati Vanessa ayagala ki? Okusinzira ku gwe byotegera. Vanessa ayagala sente. Sente zaki. Vanessa kyasinga okwagala kye kino ku Bruno. Vanessa ayagala Bruno ng'ali akasasiro. Vanessa ayagala Bruno nga teri wadde omuntu asobola omukubira essimu. Oba sikyo Vanessa ayagala Bruno ng'ali naye. Ebyetaago byo Bruno abimuwa ebyokuyamba omwana bino ebyadde ebintu ebyokuya kati ngenda kuba Vanessa ayinza okuba naye. Kati ngenda kubulya ekintu kimu. Okuwaayo fees nga tekimala. Ngenda kubulya ekintu nga olina okuwaayo bino. Dwaliro ngoye eddwaliro abikola. Engoye azigula. Naye ngenda kubulya ekintu kimu. Medicine ya Vanessa kankuwa ekyokulabirako oyawula okwagala nze nyina mukwano gwange naye mukwano gwange oyo dda yali yayagalako ku muwala n'amufinyisa olubuto ne bafuna obutakkaanya naye omuwala ebbanga lyonna lyenamubuuzanga waayi mukwano gwange gundi nga yagamba kimumuleke nze simuyinaako buzibu nga toyinza kusanga nga mwogeddeko kikyamu era noono gye yali yeekuba yekka mutima nagala naye mubutuufu ono ye mutuufu otegedde kyenkugamba olwokuba teyawulirawo nti yagambye ate bw'ati ate yagambye bw'ati ate yagambye bw'ati ate yagambye bw'ati agagambo gazimba obusungu kati agende mu kooti amugjeyo omwana ye wa myaka emeka anti nze mbadde ndowooza kino kamalo kikubuulira kino omanyi nti omusajja kati Bruno nawaawaayo miliyoni temala nawaayo miliyoni buli wiiki oba buli mwezi ebigambo bino byenkugamba nabigambako ku mukazi wa Maulana ojjukira nga gye tuli onzijukira bwe nabigamba mukazi wa Maulana wali omulazemu mulabako ku TikTok yonna oba mu kooti Kamaulana emyaka egiyisewo tafuna buyambi afuna naye luli yali agenda kufuna obuzibu bw'otalabanga kubanga bano ngenda kubuulira tokkirizanga abantu bano aba midiya okuba omwaganya okuvuma omuntu gw'osuubirako kuyamba gw'osobola okukubira kuba nawulira oli ku live nti omukyalo oyo yafiirwawo muganda we oba bafiirwani ng'ewaabwe tebalina na muntu asobola mujja mu ggwanika bakubira Bruno bba wakakadde bakubira muko okujja omulambo mu ggwanika era n'akabawa tokkirizanga omuntu gw'osuubirako omugaso gwonna okumuteeka mu midiya mbwe baba mukujajingira kubanga bo tebalina kyakufiirwa ku muntu oyo buli omu ajja mulumba na busungu bwakola ki bwayagala oba abamu balinamu n'obutakkanya mu bizinensi nambeemu atusingako Sakoza atusingako Bruno atusingako bamulumbe na full force onage no maliza ngo mudameji nze mudameji eyo ngate enkera gogendo sabo buyambi kati ye Bruno chechi muluma bano bonna live zabako nti bamuwadde 3 oba bamuwadde 2 oba bamuwadde mmeka tewali live genda ko luvanyuma lennaku 5 oba luvanyuma la wiki nga Bruno amaze okukakkana musondere Bruno chichayagala tukifunire solution ne Vanessa chichayagala zendoza Bruno kye yali badde ayagala Bruno kye yali badde ayagala kulabirira mwana we ekyo kye kisooka ekyokubiri kulabirira nga tateekeddwa ku pressure veo kubanga njagala omukyalo nasooka amanye obusobozi bwa Bruno amanye nti nno kyamusaba wano tali mu kusaba hamu nti alina nezifika ndoza bamugamba nti Bruno yakwatamu ekiwulira ate amanye nti erinnya lya Bruno ddene nnyo ku nnyingiza ye erinnya liri waggulu nnyo ennyingiza erirowa kati katugaye erinnya liri ku 70 ennyingiza eri ku 10 so Vanessa alina kitegeera ekiwulira dola yali luda alyoke dola teyatunyonyola n'atugamba Bruno yamusasula n'enju waasula teyatunyonyola era yagamba munebalizeko ku Bruno namwe tonalabira ebyaliwo newe tusula yatusasulirawo
okiwulira yatereera kati Vanessa ekirungi kati Bruno wagenda mu kooti anti Vanessa ekirungi wa mawanga magatte Vanessa wa UN asobola okugattagatta ku babiri ne Bruno n'agattako ne bafuna bonna n'afuna kyayagala n'akiweza naye Vanessa ekimuluma butakwata ku cash kashimane ayina eddwaliro Bruno gye yamuwa omwana walwala genda awo batasobola genda kunyonyola nti kamulwaze nkola ya Bruno kakati ayina essomero lye yamuwa takwatako ku kashi essomero omwana agendayo bugenzi engoye Bruno azigwana n'owakimotoka akigula n'akimuwa amanyisa yengoye atuma butumyashi temuli cash money katemuli cash money kati omukazi abatali cash money lutalo de kabusa tegeza cash money wanaatandika Vanessa jabita era senga tali ku bandulu senga akamwe ekitundu oba akakadde amuteeka mu lyansanvu oba nkaaga nafisa era senga yanawulidde mbu nakazi bw'ayagala mwana ye mbu yasabye mbu omwana bamumuweye mu bulamu obeera n'omuntu amulabirire mu bulamu sakoozi obeera n'omuntu ng'omuntu oyo muntu wo mu bubi oba mu bulungi buli muntu amwetaaga omuntu oyo omwana wa Bruno kakati buli muntu bagamba sebo nyabo biyingiramu nga buli muntu weyetaaga omuntu oyo mu bulamu buli muntu akola ki alina okubeera naye kakati nze olwaleero we mbaawo n'ekizibu ekiba kinsumbuye n'owulira nga Amini agamba nti ebyo kambisootingi ng'omubuuza obiyingiramu ngaani bw'owulya Sakozi ng'agamba nti ebyo katubimalirize ng'obuuza Sakozi obiyingiramu ngaani teri asobola kukubuuza nga ekizibu kiri ku munambe muno wabuuza Sakozi obiyingiramu ngaani akubuuza yaba tategeera okitegeera akubuuza yennyini yaba tategeera teri muntu ayinza kuba nga Sakozi alina kizibu n'asanga nambemu nga mbirimu nawaza nambemu obiyingiramu ngaani oyo abuuza yaba tategeera Farida alina moral authority obiyingiramu ku Bruno kubanga mu buli ngeri ensonga yonna ng'ekutte ku Bruno wano gwe tusooka okulowoozaako oba mbi oba nnungi nakazibwe era tubuuza Farida agamba atya kati bw'agamba nti omwana bamumpe si njawulo kubanga oleda alina ne gwali naye owa Bruno tetumanyi ntegeragana yaabwe nkolagana yaabwe kuba tetuwulira nko nga ye mulugunya Bruno aba talina busobozi beera na mwana we naye ate alina obusobozi gw'alina asobola okubeera naye ye nakazibwe bw'agamba nti bamumpe ye alina ensonga lwaki agamba bamumpe kubanga ne gwalina olaba alina oli tenagambako nti ate nona nnemi oleeta omulala ye yamusaba era alina ensonga lwaki agamba bakole ki bamumuwe kakati omuntu agamba nti bwe biyingiramu wa nakazibwe aba mukyamu kitegeeza otayagaliza na mwana wa Bruno buyambi bw'ogamba nti nakazibwe gwalina yali obulungi si ya Bureya simayi Bureyira simayi biki amanya ga Bruno nago gambuzabuza kakati bw'ogamba nti Bureyira oba Bureya oba yali obulungi wali nakazibwe gwakola ki gwayina kati kyekigana nakazibwe wagamba nti nono mumumpe oba sesi oba ki bwagamba nono mumumpe oba Vanessa naye nti bamumuwe nga mama oli amulina lwakuba nti mama we taliiwo mama ono agamba nti nze amuzaala Vanessa agamba nze omwana wange ate akulira ate wa nakazibwe anti gwe tomusobola oze ne kulive bakusondere ate nakazibwe yabalabirira omwana kakati okuleka ebyo byabansondere n'abayaivu bamalako emirembe kagende wensobola omulabirira kubanga nakazibwe akkiriza nti omwana wabeera ewe Bruno amulabirira bulungi so omwana bamuteeke wa nakazibwe kati ngenda kubuulira ekintu ekyo kino njagala okiwulirize mwami Sakozi nze nayina ko mukulu wange ng'alina abaana ab'enjawulo naye yafa bangi bakyala babazimbidde naye alina omukyala eyamulema okuzimbira era ng'omukyala alina mentality efaananamu n'eya Vanessa kuba yamugamba nti funawo wakiri nkuzimbirawo akayumba kuba yali mugagga nga tali mu grade y'aba Bruno n'amugamba nze njagala ebyo bibyo byenjagala okutwala gwe nawe wezimbira eryo mpe bino naye olwokuba yali w'amaanyi yamulemerera
otegera kyenkugamba naye ye kye yasooka okukola baatuka tayimu nga balwanira abaana buli omu ayagala abeere n'abaana okusobola okufunza munne amaanyi n'agamusinza abaana n'abeefunza omwami era abaana be baakula bulungi amazima gali nti siina kyensobola kugamba abakyala abo kati nga Vanessa kuba Vanessa kati alina ebizibu nga 3 biriwo ekisooka Vanessa ayinza okuba ku basajja be yafuna yatafunako omusajja afaanana bulungi moki enfaanana appearance abakazi balina endaba gye balabamu ebintu ulira appearance sigamba bwa serebu appearance enfaanana ayinza okuba yatafunako omusajja afaanana bulungi owa jimu kyonna kyali gwe nga woomulaba ng'ogenda okuleeta abalala bano be yalina nga babwenge okitegeera kati ayinza okuba teyafunako omusajja afaanana bulungi ekyo ekisooka ekyokubiri ng'ogyeko ekyenfaanana erinnya brand era nga naye teyamukola ki kakati mu buli ngeri ayinza okuba omanyi omukyala akola ebintu bino lwa mitendera egyo ekyokusooka ayinza okuba akyamwagala nnyo naye ng'omusajja ye yakoowa era ekikakasa bino Vanessa kwe kutanga obutambi bwani akakase bano ow'emikono yange akakase $1 nti Bruno nze amuyina tayogedde namu era muwulira okitegeera nedda ge mazima kakati bwe bamaliriza bino byonna ne tubigatta wamu mu kunnyonnyola ensonga eno tuyinza ogizuula nga Vanessa ajja kufuna omwana ono ng'alinga fighting weapon ye amukozese okudamejinga Bruno buli kadde so kati gwogamba nti bagende mu kooti bagende mu kooti senga Vanessa Bruno kibamu ate senga Vanessa simanyi oba atuuse emyaka egiweebwa kitaawe omwana wa Vanessa okuweebwa kitaawe niwe aba atuuse okugwako eno yonna pressure omwana omukwata n'omutwala kubanga olwaleero ngenda kubulya sakoozi Bruno olwalona bakkiriza nti ngenda kwayo kakadde buli wiiki tegugwa mentality eyo negamba nti tawaayo era Vanessa balajja naga nti tampa era bajja situka bagambe era takola ki tamuwa omukazi wamala okuyingiramu ekyo ekintu ekigamba nti ono tawa mwana wange kimala kyeyali muwadde amazima gali nti omwana oyo boyina kubeera bubeezi naye omwana n'atuuka tayimu n'alaba amazima sakoozi nze kati kamala okubuulira kati gwekyali ku Vanessa uyo omwana akubuulire nze nyina mukwano gwange musajja mugagga naye yasabira omwana we wiiki omwaka ng'agamba omukyala leeta omwana wange mulabeko ng'omwana tamuleeta naye ng'omukyala ate agagambo gapika mu mwana nga tegagambika ono gwe nkugamba akwata abaana be buli mu January n'abatwalo ba Spain eyo mugizi obawa balyeko baba n'olutambula olwo balwanagane ne sente ze naye ku luno atutte abaana be ng'era oyo taliiko era n'amuteerawo condition n'amugamba weziwe ennaku z'omwezi 2 ziti nga simulabye omuzza eschool fees gateekayo naye ng'akwata $2.5 n'aziteeka ku ssomero school fees waliwo nze gwe mmanyi omukazi yalemesa omwana taata we omutwala mu America okusoma yagaana kati ne bamukolera empapula omwana passport n'efuluma omukazi yagaana naye oli gwe nkugamba tojja mutwe enjagala gy'ayagala abaana be ovanga ku musajja nga yakaanira omwana we naye omukazi amugaana omukola ki okumulaba omwaka mulaba nga takoze eki nga tamulabye kati otuuka tayimu n'otunuulira n'ogamba kale mu butuufu omusajja alina buli busobozi obulabirira abaana be buli ki naye omwana omukazi amulemera naye ng'omusajja asigala awaayo obuyambi twagala za ddwaliro tuwerezeyo emitwalo 7 tuwereze kuba ye bamusaba bo banene munnange ye bamusabirira mu bunene bwe okitegeera